بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. وزبدوا الله ملامwa gwaffe ogwa hadith obudadde tugenda kubanga twejjukanyayo ne hadithi emu, nga hadithi eyo eva ku musajja sahaba ayitibwa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, ategeeza nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nti mazima yakozesa anna tawkid nga akakasa nti mazima nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam akuluga hadithi eyo nti sibabul muslimi, omuntu okubanga ovaayo noyogerera musiramu munna amafuukule n'omwogerera ebyanjwanjwa, fusuq. Nabi yagamba nti fusuq ay fujur, kigambo kibi nnyo oba okoze zambi ng'oyogerera musiramu munna amafuukule. N'agamba ate waqitaluhu, ate okumulwanyisa musiramu munno kufuru. Kufuru maana batugamba nti kufuru sene eyogamba nti omuntu si musiramu mukafiri naye yani kiri bijowali. Omuntu nabi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti kufuru kiraga nti kigambo kibi nnyo kinene nnyo. Lwekyo baddu ba Allah tubeere nga twegendereza nga tutereeza enkolagana zaffe wakati waffe ne basiramu bannaffe. Tuleke kubanga twogeregana amafuukule wakati waffe, ate tuleke okubeera nga tulwanagana wakati waffe ffennyini abasiraamu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.